owulikika ng'omusiru. Waliwo omuntu eyali atuukuse ku makya n'agamba mbu nze njagala banzibe. Mujje baleko mwena gye muwangalira kansubire muli bulungi olunaku lw'olwaleero tubaleetedde abaana bulijjo tubadde tubagamba nti abantu bababba ne muwakana kati olunaku lw'olwaleero ogenda kuwulira opinion ya mukyala Rose ndi n'omuggenyi omu olunaku lw'olwaleero watching until the end. Mukyala Rose nkwaniriza mukwano. Mukwano kyabaleko kale emboozi y'abaana abasupa ogirabye super mama wanje emboozi ya super mama ogirabye emboozi ya super mama njira ate na ebadde etambula weekend nabadde njira etambula ku Facebook naye abaana nga bababbye ssente nga mmeka abaana bababbye ssente nnyingi nze nalabye listawo ku Facebook nga bamuyita mukyalo oyo bamuyita waliwo omukyala oyo akuli ekibiina kya super mama ono wagundi ono omukyala yali azannyanga mu gundi mu deception oyo omukadde bambi omukyala oyo yali azannya mu deception bamuyita oba kisawuzi yali nika kisawuzi Sarah Sentongo exactly kati ye babimuyizaamu buyinzi naye omukyala babadde bali group emu bakiyita super mama nga bamuyita Bridget kati Bridget yabba ssente z'abaana yabadde ne saving scheme yagitandika oba was it 2019 kati nga abali mu super mama nga bacontributinga ssente kati ndowooza bazaliza kati nga b'omanya ebibiina ebyocontributinga ssente kati mumale mufunemu ekinene kyemusobola okukolamu something developmental kati bazikuŋŋaanya bulungi ne amuwa omukyala ssente abaana bamuwa ssente nnyingi abalanga bakadde amala okisolja nalabyeko nga omukaddamu omu agamba mbu ye yamuwa wasit 1.7 omuntu ayinza ogamba nti amuwa 1.7 siyinza okuwulika ng'enti mu matu g'abantu naye omwana ali mu kiyumba Saudi akola Saudi ebinga obusente bwe amunsanvu akakuwe oteleke enojja n'omuwa ebiramu n'awulira nti omuntu gwabadde ateeka naye esente yazibiddewo n'agenda nazo okitegera abaana bamuwa sente nnyingi mulimu abamuwa abali bamuteresa miliyoni 9 waliwo eyayogedde ogw'ekkumi kwegamba zonna zabadde 170 million. Can you imagine? My God. 17 kati lwaki tebamukwata talimu mu Uganda ate gyali bamunoonya nze ekifaananyi nasembyeyo okulaba ku Facebook bamunoonya omukyala n'agenda erinnya ly'ennye baliriza mu famire ye buli woolaga ekifaananyi kya Silivia kalungi yabba ssente z'abaana kati mbu yaddukire Canada mbu Panange kati bo bati bagenda okuba badduke abaana bave mu nsi eno badduke bagende mu nsi endala otegeera kati n'ekyebuuzibwa kati gwe omwana oli kadaama kiki ekikuweesa omuntu oyo ssente bwe ziti kati naawe obimanyi ebya Uganda omanyi ng'ensi eno bwendi omuntu oyinza okubeera ng'oli Saudi omuntu n'akulukira mu ddeewo ng'oyinza osanga abaana tebalina gwe beesigisa ssente zaabwe waabwe era nga tebalina baŋŋanda oba ng'ab'eŋŋanda babadda nga tasobola muteresa ssente kati naawe ekibiina nga mu butuufu ekibiina kibadde reputable super mama ng'opostingako ekizibu kyo bamama bo nga kuliko bacounselors bandi nga bakuwa advice kiri trustable kati omwana kati kakyo naye nateekayo akasente ke ate jukira oli omukyala eyabadde associated eyali mu deception oyo omukyala oyo buli omu mwagalwa w'abantu nawe mumanyi naye gwe ssente z'okoleredde banaye tubeeremu nze ssente zange sobola zikwata n'enziwa muntu newankubadde oli kadaama gwe abaana beebuza amagezi
bebuza naye nze nganze silowooza nti kwebuuza amagezi kuba kati nga bwenkugambye kuba the reasons nekugamba abaana oyinza osanga ngaewaka talina gwatereka talina gwe yeesiga kati kimu ekyo kinyirawo kyaba mulimu oyo omukyalo oyo gwenkugambye abantu nga baali bamwagala nga bamwesiga ekibiina kyalimu ate nebyembi omukyalo oyo yavuddeyo n'agamba mbu ye taliimu yajoininga Bridget mbu yamutukira namugamba ng'alaba alina ideas ezi-development eri abakyala kati naye oyo mukyala oyo Mrs. something like that. Sarah. Kati okuyingiramu kusinga group nnyo abantu nange ndaba mu group nga mulimu omukyala bwatyo nga mulimu ekintu ekitambula kati gese developmental ID nange ola kujeyinkira nsobola jeyingizamu nange ne bwembanze kati nze njogera ku side y'abo abaana ababbye abantu abanenyeza nnyo si bo wekka Masha abantu abanenyeza nnyo ne bagamba omukyala omumanyi ndowooza acid waliwo yagambye mbu yabagamba dda n'abalabula nga batandika eyo scheme n'abagamba omukyala ono mumwesiga mutya ajja papa ababbe abaana ne bamuvuma ne bamugamba gwe tugyeko abaana bamulandira ne bamuvuma ne bamugamba ffe wano eno group tukitwala nga mama ye taata totubuulira totusunikirako manyo kati ndowooza olaba nze Rose nja sigala ngamba leka bababbe era bajja babba nnyo buli wonookera ku makya n'olaba omuntu bw'atyo ng'omuntu omwesize ondabye olunaku lw'olwaleero ompadde obusente bwo ononjijjawa nga nkubbi ononjijjawa nga nkubbi era kyobola nkugera abantu basiru nnyo era bakyababba bagenda kubabbira ddala omuntu obanga teweetegese lwakiri beera nazo wakiri omuwarabu azikugyeko zikumenya sente zo Masha waliko ebuwalabu omanyi engeri gye basevingamu sente ku muntu omwana omupya eyakayingira ebuwalabu nga tamanyi engeri gyasobola okusevingamu kasente ke nga tamanyi kibiina ky'okutrustinga n'asanga ekibiina bwekyo oba mukwano gwe nagamba tulina ekibiina kye tusevingamu e Uganda bakiyita supermama kimanyikiddwa naawe jangu okole ki wojoyininga osevingemu obusente bwo nga lwakiita joyininga nze nkubuulire Rose olaba sente we ziba zikumenya nga ddala zikumenya tosobola keera ku makya ne wekiba kiki tosobola keera ku makya oba musiru wannabaki bolooza mbaba baagala bababbe nze ndowooza baagala bababbe sijja kulimba siru musiru nkubuulira aliwo omuntu eyali azuukuse ku maaso oliwo okuyita ekyo ekigambo naye owulikika ng'omusiru waliwo omuntu eyali azuukuse ku makya n'agamba mbu nze njagala banzibe Rose nze era nkyajje kugamba yes wadde oba ndi musiru oba ndi kinaye omuntu yenna w'obeera nga oyagala akasente ko ojja kakwata bulungi nnyo naye bino bye mugenda kusanga ozunze wano ozunze wali osanze ono omuwadde sente osanze oli omuwadde sente byo bye mugenda okubeera mu mukaabe era abaana nze mbagamba bajja kubabba era bakyababba leka nkubuulire Masha wano ku nsi kyobola wabeerawo abantu abangi nnyo abasensitizinga bannaabwe singa mpulidde ekigambo okuva mu manyogo gakigaatleast abaana abo kati nga gwe olina platform buli nkulaba ku TikTok ng'owulira abanange mukole kino kibi otegeera kati abantu abalina platforms nga gwe lwaki temutandika okusensitizinga abaana ng'ebizibu bwe bityo tebinabakubaawo kati ebizibu bwe bityo bitu kati ate omuntu nga gwe ovayo nogamba kabababbe kati nange wali wenkubuuliza nti oli musiru ebigambo ebikuva mu Mukama kuba nze era nja olaba platforms zinene ezibwezi ti abaana tebazibeerako era ogenda basanga beesabula beekola ki nze era nja bagamba bajja kuba bababbe era bababbire ddala era oyo omukyalo oyo kyeyakoze kirungi bafuneyo n'abalala bababbire ddala kyebayita miliyoni 7 Masha ababbe kumunayibana nebwegibeera emitwalo 4 gwomanyi ebibanda okusevinga emitwalo 4 nkugambye Rose kabababbe nze nkubuulira nze nja kukyogera era sijja kukyegaana oba kiki bajja kubabba leka bababbe kubanga sente tezibaluma era bafune esente zibaluma Masha okufagamba mbu esente tezibaluma
ekankuye mu nsi muno buli muntu yenna yeeyi ayagala kuba bulungi omuntu wajja n'akulukira n'akugamba munaye bano tulina katuseerire tomanya bw'ova e Dubai oba bw'ovaawa ojja kusanga obusente bwo nga buki nga weebuli ofuneetakwa mwana n'ateekayo kati wakungamba ng'omuntu bw'atyo aseerinze ne mentality ey'obusente bw'okumuyamba in future mbosobola kungamba nti musiru nti kabababbe Rose olaba ne maama wo mwabalina platform ezo ze mulina ezo zi TikTok biki mwabalina okusensitizinga bano abaana nga tebanaba kufuna bizibu nemubagamba sente zo zitereze maamawo ziteeke mu banka naye nga temuvaayo mulieyo muwulira abantu bintu birala kozi obabulira birimu amagezi naye abantu abasinga abali ku TikTok bawulira abantu bintu birala kati ebizibu ebito bibaawo nga tebalina wadde clue gyebakana okusevinga esente zaabwe obulungi okujjako okubabba ne bakabba ne bababba era nkubuulire Rose bano abaana bwe baba nga tebajja kwesobolera kweterekera ssente zaabwe abantu bakyababba ono omukyala si yasoose ate si yasembyeyo era n'obyogera kati era ogenda kusanga omuntu omulala ateekeyo era bababbi era aziteekeyo nze era nja kyogera omuntu yenna agenda kuba musiru okukwata ssente zo aziwa omuntu oyo era abantu wadde tulina platform naye naffe tulina we tukoma sigenda kukukwata kukulowolereza of course mulina we mukoma tosobola kukwata muntu n'omugamba nti waliwo danger there is danger here n'omugamba ate noddamu manyi wabakyogera batya I don't know what to say naye nga nze ekintu kyoyogedde kinsurprise nnyo osobola kwogera bwoti n'ogamba nga abaana bo basi tuli muntu yenna okuvaamu buli muntu yenna yekulaakulanya masala tebakubbangako baali banzibye naye yali fees kati nabo bakitwale nti zaali school fees wangi yes bakitwale nti zaali school fees kankuleke n'okuleka kubanga nedda tondeka kubanga bwondeka nange nsobola kuleka n'engendo nze nange nsobola kuleka nange kati kubanga byeyogera tebiriimu magezi tosobola kuŋŋamba omuntu ssente zo zikuluma wulira zikuluma nnyo tezikuluma n'ozikwata n'oziwa omuntu oba naawe oliko ekikyamu ku mutwe kigamba nti obeerako n'ekikyamu ku mutwe simanyi makyalo oba ontegedde bulungi abaana bano nze si ngenda kubeera kusayira gwe ne bwogamba nti sorry ne bwogamba nti tebalina magezi nti babakyababba ente ojja kukyanga babbiddemu muganda naye bamubbe amanyo ngambe mu Rose muganda wange bamubbe ye Rose nkugambe naye bamubbe bajja kubabba era bababbire ddala omuntu alina amagezi ku mutwe asobola okukeera n'agamba njagala banzire it's an incident that just happens kyobola nkuuza ekino tebakubbangako mashano nga baali banzibye oba wali tomanyi yes naye yali fees zaali school fees katudde wano katongamba mwogere kubanga nawe bwongamba mwogere nange tutagende kangende kubanga nze nkooye ebiboozi byo by'oyogera kati kankubuuze masha bano abaana ogende mwenga mmwe balina zi platforms zino ezisensitize nga bakolera ki kati babadde twakisa nti babadde miliyoni 17 Silivia bamunoonya tebanamufuna yaddukidde Canada tebanamufuna kati gwe maama w'eggwanga gwalina platforms ennene osobola kusensitizingirako abaana mulina plan ki nze sirina kyengenda kugamba muna-Uganda sirina kyengenda mugamba osobola okuwa abantu bwe batyo abatrustinga buli muntu yenna ne sente zaabwe ekintu ankuba kyeyo atrustinga buli muntu ne sente ze mpa advice eyo gibawe nze advice nsobola okugamba sente zo eziba zikuluma zikwate nga akalira bwe ziba zikuluma zikwate nga akalira naye ziba nga tezikuluma zijajamye Rose sente zo woba omanya nti nno nkola omulimu bwe guti nga gunnuma wallahi sobola kera ku makya nenzikwata nenziwa oli sijja kulimba ne bw'onookera ku makya n'oba sensitizing nga n'obagamba kola bwoti ye sente engeri wakolamu bwe baba nga azijja ku muti it is okay asobola oziwa buli muntu gw'ayagala naye bw'oba nga tozijja ku muti Rose sente yo nze nange kennyini okuwa nusu 10 lunnuma kati okuba nga lunnuma gwe ndukwate nduwa omuyaaye era sijja kati gwe teekeyo eri etya tuve wano nze teeke yange eri nti ya abaana bababbye gwe mashao oba blaminze gwe ng'omuntu n'ogamba it's their fault
okubabba naye nze ngamba nti ebyo ebibiina waliwo ebi-trusted waliwo ebintu ebirala byokuba kutereka ssente zo bw'oba olina ssente zo tereka mu banka bw'oba toterese mu banka teeka ku mobile money bw'otadde ku mobile money seeke kaleega watotadde mu kaleega teeka mu mpale mu nniika yo y'omunda otegeera teeka mu nniika yo y'omunda teeka mu kaleega teeka mu nviiri abamu balina enviiri teeka ezo nawotereka ssente zo tewesiga muntu nze nange ndi side emu naawe tewesiga naye kati ekibadde kinkuddeko waya ogamba nti abo abaana abo bababba kabababbe kuminsango ozita mmere bababbe bw'obongerera eddala nze Rose sijja ssazaamu kye njogedde mu butuufu mbadde mpulira njagala kuyisaamu oluyimu mu ssimu eno naye nga bano masha mu butuufu nga tuze ku serious business bwe bw'oba ng'oli eyo oli mu diaspora oli nkuba kyeyo bw'oba tolina magezi gakwetegekeranga gwe oba nga tolina muntu akuterekere Uganda oba wa teeka mu banka weterekerenga gwe teeka ziteeke mu nviiri ziteeke mu kaleega teeka wonna woyagala naye ekikulu ekikini nti weeterekere entezo singa baana abo tebajoyina eyo saving scheme kale oyo bambi kubanga waliwo namulabye nga yeewozaako ng'ali mu kamooli shaka ali mu kamooli abalaba mu maaso sebagambye bwe abamu yatandise obba refaning nze nsaba mukama nti abaana abo bonna bonna bambi baba refaning sente zabo ente nnyingi obimanyi ebyekyeyo nkuba ekyeyo oteekebwa obukadde bubiri 3 8 ne babubba ne batwala bwe batyo mu ngeri eyo tekiba kiruma so amukaka tesente zaabwe abaana bazibaddize naye ate omukaala oyo naye alimba Katonda muwe ekibonerezo ekisingayo mpozi ng'azisasudde bannange tetugenda sukkawo bannange weebale nnyo weebalire eddala bannange ciao ciao. Bye.